Nsooka nga neebaza Talawe TV and Radio okujjanga buli mulundi gwe tuba twetaaze ocommunicating eri Abannayuganda babeere media gye tuyitamu okutuusa message eri abantu baffe bonna abali mu United Arab Emirates. Njagadde kubaleetera mawulire malungi nga gongera kwagogenawa nga ndi ku mikolo gy'abasoga e Dubai bwe baali ba celebrating coronation ey'emirundi ogw'ekkumi eya Kyabazinga wa Busoga. Bwe nabagamba nti kaakati okusobola okuba nga abantu baffe babenefitinga mu amnesty eno, pasipoti ezaabula ezaali zibaningiddwa oba ezaali ziyimiriziddwa okuba nga zirinywingibwa wano, twagala kati eyo lift ebeere nga ban ebeere nga eri lifted, musobole okurinywinga pasipoti zammwe ezaabula, musobole okuba nga muqualifyinga okubenefitinga mu amnesty gye bataddewo eggwako ng'omwezi guno guweddeko. Bwe namala okwogera eri abajja ku Monday wano, naye engeri ban gye yali yateebwa mu system tekyali kyangu okugamba nti mu lunaku lumu bbiri system etereezeddwa, kubajjukira nti immigration ekwatagana ne Ministry ya Internal Affairs nayo kati kyali kirina okugenda eri pakaka mu Ministry ya Internal Affairs kibeere mu system nti kiri cleared. Kati ogwo omulimu gwawedde, kyabadde cleared. Kati nga twagala olw'okuba nti omwezi guguno tugutandise ogw'ekkumi ate gwe gusembayo, twagala tutandike ku Monday. Ku Monday mujje mu abaabuza passport zammwe zibeere renewed, naye njagala okubannyonnyola nti tekijja kubanga straight ng'ono abedde nti nzize kukyusa passport oba ntegeerekeka bulungi eri okubanga passport yange eweddeko nzize ku renewing, awo process eri straight forward. Naye bw'oba wagibuza eriyo ebijja okwetaagisaako. Olina okusooka okuba nga applyinga online nga bw'osaba passport yonna okugirenewinga, olina applyinga online no applyinga renewal of lost passport. Kaakati website gy'okozesa okubanga applyinga mugimanyi naye kanjiddemu www.passports.go.uganda n'olonda option ey'okubanga you are renewing a lost passport. Kati bw'oba renewing a lost passport, sente zaawukanako ne ku zino ez'okurenewinga okwa bulijjo okutali kwa passport ebuze. Kuba okwa bulijjo gibanga $25,000, then n'oteekako omutwalo ogugikomyawo okuva e Kampala. Naye kati wano ojja kusasula $25,000 then omala oteekeko 10 ejja fine. Egyo gyo giri mu system bagiteekako, then n'omutwalo ogw'okomyawo passport wonna gye $36,000. Kaakati requirements for lost passports ziri nti bw'omala okuteekamu application onyiga appointment, naye kati wano ne bw'otaabe na appointment gwe kasita omala okubikola n'ofuna no printing application form you can just walk in. Kuba kati nafunye ba immigration ba officer babiri abagenda okubanga bakola ku mulimu guno, bayambibweko tiimu yaffe ebadde bayambako okuva ku office speed ebeere very fast. Tulabe nti mu wiiki emu oba ennaku 10 ekyo tukimaze, mubeere mu biseera ebyokubanga musobola okuregularizinga your stay oba ofulumemu, kuba amnesty egamba nti until the end of this month osobola okutereeza empapula zo n'obeera nga oliwo ligale, era bw'oba tosobodde zitereeza bakusonyiwa fayini zonna n'ofulumamu ne batakugjaako gye muyita eriiso okublacklistinga. So kale okutandika Monday tujja kuba tukikola ekyo, then olina okwatakinga biodata page, ka page aka passport akaliko ekifaananyi kyo ne details baakuzaalirawa. Oteekeko police report eteeka okubeerako, then n'oteekako ne ID yo eye Uganda. Bw'oba wagibuza nakyo ojja n'onnyonnyola, kuba tugenda kuteekawo akakiiko akagenda okutunuulira mu application zino
naye nga twakkirizaganyiza nti kajja kuyita mu bwangu then obeereko ne recommendation letter ey'omunauganda alina national ID. Kati oyo recommenda oteekako kopi ya national ID kati process bwejja okubeera so mujje ku Monday ekyo nakyo tukiyitemu. Mwebale nnyo ndowooza njagamba ono omukulu Sengendo ankoleryo ka video akalako oluzungu nalwo nsobole okunyonyola abatasobodde kuwulira mu Luganda. Mwebale nnyo. Tawera Radio ne TV ne programu zaffe ensengeka obulungi omuli ebyemizannyo ebyenjigiriza eby'obusobozi n'enkulaakulana byonna wano ku Tawera Radio ne TV amazima we gafa.